Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Gwe wenna gy'oli kobe mwana wa bulenzi oba wa buwala naye nga wakera ku makya n'ofuluma eggwanga lino Uganda n'ogenda otetenkanya obulamu. Sembera wano kubanga omulamwa gwa leero gukwatagana ku mmwe. Onaagamba nti nkulamusiza Lady Maria kansubire oli bulungi era n'obulamu bwo bweyagala. Bulijjo ndaba stories ku TikTok naye leero nange kinsusseeko ne ngamba kanzije mu inbox yo twogeremu. Ompe ku magezi sina kindi obulire ne ku bazadde ku kino ekintu kye bakola kuba tuyita mu mbeera ey'obulumi ate ey'obugubi naye ng'ate bagitutuusaamu. Munnange Lady tuli abaana 8 mu taata ate mu maama tuli abaana 6. Wazira maama bayawukana ne taata. Mu kwawukana taata talina nnyo kyamaanyi kyatutaddeko ng'abaana ate ng'era ne maama we bayawukana ne taata yagenda n'afumbirwa omusajja omulala n'atandika obulamu obubwe era ffe boolaba twakula na jjajja. Munnange jjajja we yafiira nakoma na mu senior 3 kubanga ye yalinga mpeerera nga bwe bulamu bwange ne baganda bange. Era buli muntu eyasuubiza mulumba omukuziika tewali yatuukiriza. Tewali muntu yenna yaddamu kufaayo ku kusoma kwange olw'ensonga byali tebibakwatako. Bwe nalaba nga mpulira nnyigirizibwa nnyo ne nsalawo ngende nkole koosi. Bwe ngenda ku koosi requirements za mmalamu amaanyi Lady Maria. Nagezaako kye nsobola naye nga ssente mpitirivu. Ebyetaagisa byokka bye basaba mu mazima nga sibisobola. Gye nfunira omuzira kiseera ngamba lwaki tojja ne nkuwola ssente n'ogenda e Saudi n'otetenkanya. Nakkiriza kubanga ssente zo nalaba nga ntono. Bwe mba nsobodde okuyitamu nsobola okugenda n'enkola. Bwe ntyo natandika ogoba ku byogenda ebweru. Nze gwolaba nakwata maama wange ne mmutuuza wansi ne mugamba maama kangende ntetenkanye kubanga tetulina waffe tetulina we tubeera tetulina wantu wosobola kugamba nti wano osobola okwebaka n'obulizaako nga tofunya kunyenya kubuuza nti okola ki wano genda onoonye ewammwe oba genda obeere ewammwe. Kati ate nno ekitaffe talina yadde jjiiko y'ettaka embweti gy'agamba nti yakola abaana be baliwummulira. N'olwekyo nze mu bunafu bwange ne baganda bange nalaba nga twetaaga okubeerako naffe ewaffe we tuyita nti wano waffe ate ng'okukituukiriza nalina kugenda nkole noonye ssente olw'ensonga ne maama gye yafumbirwa ffe boolaba tolina nabo ogenda n'ogamba nti nno yegekawo oluba. Munnange Mukama yali waakisa nagoba ku bintu byange byayitamu mangu era bwe najja eno gye ndi nafuna ekiyumba mu embeera Mukama wange muntu mulamu Mukama wange tantulugunyangako tampisangako bubi newe mba njagala advance wa myezi 2 amumpa mu mazima matuufu sina kye nsobola kwekwasa era nange emirimu gyange ngikola bulungi era muweereza bulungi. Naye Lady Maria abantu b'ewaka bagenda kuntamya okukola. Abantu b'ewaka bagenda kummalako emirembe. Abantu b'ewaka tebagenda bugenzi naye wabula bammazeeko emirembe n'entuuka n'okuwulira ng'ekyeyo kintamye. Bwe lukeera ku makya nga basazeewo okuteeka ku pressure ya ssente Lady Maria oyinza okwagala okuzirika. Mu mazima nali manyi maama waffe amanyi ennaku yaffe era asobola okugitegeera naye ne we ndituuza maama emirundi 10 ne mmugamba maama katubeeko ka bizinesi ke tutandikawo okola akasente nga nange bwe nkola tugatte tulabe engeri y'otegekeramu abaana bo ababe be yeezaalidde. Nze maama wange takkiriza agamba kimu ye talina maanyi. Kyokka ky'oba teweerabira omukyalo ono gye yafumbirwa omwami talina kyamaanyi kyamuyamba kubanza okuva lwe najja e Saudi kambabuulireko. Maama wange bw'aba ayagala genda ku pati akubira nze n'angamba alina olugoye lw'ayagala nenziweereza. Bw'aba ayagala okusiba enviiri empya nze abaana be balwala nze mukwano gwe yafiiriddwa nze omuntu omu nze atoba n'ebyo ebintu byonna. Kati ndi wano nsobeddwa emabegako sister wange yankubira essimu kuba mbadde nga mpeereza ewaka ssente buli mwezi oguggwako nga mpeereza ssente ewaka. Nangamba omanyi nange naalibadde ntandika ogoba ku by'okujja n'enzija ne mmugamba kwata ku ssente ze mulina ewaka ze mwatereka ku zange otandika ogoba ku by'okujja kubanga nange contract yange egenda kuggwako kijja kuneetagisa okusooka nkomewoko ewaka. Lady Maria omwana yaŋŋamba nti tewali wadde nusu 10 ewaka. Ku myaka 2 gye ntudde n'enkola ewaka tewali wadde olw'ataano. Bwe nabuuza maama ne mbuuza maama essente zaalagawa n'alyoka annyonnyola ebintu awo bitalina makulu. Mu mazima amatuufu nga n'omwana ow'omwaka ogumu tasobola kuwuliriza bintu bye yannyonnyola n'abiggya mu makulu. Ssente zange zigenze bwe zityo, ssente zange zoonoonese bwe zityo, contract yange etuuse okuggwako. Sirina wadde 10 ewaka ate nga kebeere asset sirina kintu kyonna kye nsobola kulaga nti bannange bangulirako ente eyino wano oba bangulirako akataka oba akantu konna. Mpulira obulamu bwange bwekyaye. Lady Maria nze golaba olw'okuba siina mwana buli muntu ali mu family
omutima gwe gumugamba kutuukira ku nze gwaba akubira essimu buli alina ekizibu nze gwakubira essimu awulira nti alina ekimunyigiriza mu bulamu ate wabanga agaana nga bakujjukiza naye kakati gwe atalina mwana okolerera ki bw'otasobola kuyamba famire yo naye famire empulira entuusira ngikooye empulira obulamu bwange bwekyaye ku lwa famire teebereza omuntu atudde n'enkola emyaka ebiri miramba giweddeko nga sina kyennina mpozi nateera okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kaadi z'emikolo ez'omulembe kwanjula mbaga graduations corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kaadi zaffe zitandikira ku 3,000 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okoowera. Tusangibwa ku Freedom House Nkurumah Road Suite M663. Bambi mwana tono yankwasa ennaku story yankwasa ennaku kubanga omuntu n'okola emyaka 2 jjukira nti tolina kye weespendingirako ng'omuntu buli kw'osuubira okakola kaweereza kate mbeeko we mweyongera mu bulamu naye nga ate n'abantu beweesiga essente zo bazikolamu byabwe bazadde mmwe ddala nina omuzadde gwe mmanyi mukyala gwe ekintu ky'okola abaana bo kibi nnyo kambabulireko no ekika ky'omuzadde akeera ku makya n'akwata essimu n'akubira omwana we ali ebweru namugamba nze gola poliisi ezi wano egenda kunsiba omuntu yafuna looni nemwemira naye nga mu mazima matuufu talina poliisi emuliko talina kintu kyonna kimuteeka ku bunkenke talina kizibu kyonna naye ndowooza olwo ng'ali mu bwetaavu bwa ssente n'akubira omwana n'amugamba poliisi enkutte nzuuno poliisi enkutte babano bantwala baagala kakadde ka ssente n'agwa walungi n'awabi n'atoola akakadde ka ssente n'akaweereza maama we baleme musiba ogw'okuzaalibwa munnange omutima gw'omuzadde guluma ate naddala abaana abakuze ne bazadde baabwe buli bw'alaba nga alinga betrayinga muzadde we bambi yeewaliriza okujja ku kyonna n'ekitono ky'alina bannange nze katemba gwe ndabye kuno omukyala mu mazima amatuufu bazadde mmwe buli ali gy'oli ng'olya ssente y'omwana wo nga tomulowoolezza wadde omutegekera mukama kuba ebbalaayi abaana bano bakola mu bugubi bakola mu bulumi oli ne wabeera nga takola mu bulumi ekigambo kyokka ekyokubeera nti omuntu tali waka ewaabwe kimumala okuba ng'ayita mu peyini emala okuwangaala obulamu bwe ng'ate tafunyeemu kintu kirala kimutulugunya mulekeraawo egyemize omuzadde ddala n'ogenda n'ogulira omwana wo puloti ya miliyoni 10 n'ogimusaba miliyoni 18 ng'olinga bba omuntu gw'otamanyi omwana obuwo gw'ozaala kale mukazi gwe toyina nsonyi mu mazima amatuufu ngenda n'entunuulira ebyo ebintu osirika busirisi n'ogamba wange tebinkwatako biri bya muzadde na mwana naye ng'obulumi obulina kubanga naawe ng'omuntu nze kennyini nga nze ndi mukyala mukozi mmanyi ssente bweruma ate nga ndikolera wano Uganda naye ate abaana abali ku kyeyo abaana bano bayisibwa bubi oluusi gye babeera omwana wo tajja kugamba nti munange maama wembeera bankuba empi bampisa bwe bati kasaabeera ng'asobola okyendiwarenga oba weather empisa bweti n'akiyitamu lwaki obeera nga gwe muntu agenda omumenya lwaki gwe okkiriza okubeera nga gwe omuntu agenda okuleka obulamu bw'omwana wo okubeera mu bulumi obungi obw'ekitalo ate nabamu bambi n'omukisa ogumanya nti ssente teriyo wadde 10 wakati bagufuna bamanya batuuse wano muzze ku baana bammwe mikwano gyammwe abaana ba mikwano gyammwe mubamazeeko emirembe gw'olowooza weyaviira e Uganda agende ku mawanga anoonye akasente okukyusa obulamu gwe tosobola kuvaawo gwe tolina mikono na magulu bibyo bw'oba omanyi nti gwe obusobozi tobulina essente eyo giwa ekitiibwa bannange buli muntu yenna ali eyo ng'olina ogw'omuze mweddeko mulekeraawo okulya ssente z'abannammwe saba bakuwe bwaba tasobodde kuwa si lutalo si zizo si gwazikola agenda okola ezizo osabiriza lwakuba naawe ezizo tozirina oba zolina tezikumala gwe lwaki osuubira nti ezize ze zirina okumala buli kizibu ekityo ne mutaswala na kuswala mb'oyagala genda ku pati n'okwata essimu n'okubira omwana ali ebweru gw'otamanya baba bamuwadde ekyokulya ba tebamuwadde n'omuddako n'omusaba ssente mujagala ssente za pate ebyo ebintu by'amasantiri kale temulina nsonyi wamma eri abazadde ababeereddewo abaana bammwe ddala akasente ke n'akakuweereza n'okakuuma nga bw'akakuweereza mukama abawa omukisa wamma mu nsonyiwe obusungu bunkutte naye bwe nayogera n'oyo omwana omuwala nze ku lwange namuwabula kubanga yali ateesa asooka akomewo amale okwetereza alyoka addeyo ne mugamba nedda atuule lumu bw'aba mukama we akyamwagala asaba afune kontrakiti endala ayeyongera okukola namusaba agumeegumeko kubanga bannaye n'okutoba emyaka egyo gyonna n'otuuka okudda nga ne bewaleka e Uganda bakusingako kiruma
kiyinza n'okuteeka mu mbeera ya depression eyinza okukulema okuvaamu. Abamu batuuka n'okugwa eddalu olw'ensonga nti asobeddwa era alemereddwa. Bannange, omwana attu ono mumuŋŋambireyo ebigambo ebigumya omutima, mumumpabulireko era gwenna eyali ayiseeko mu kizibu ekifaanana bwe kityo wakivuunuka otya, wakola otya? Norekyo downloadinga right now app essaawa eno. Nsigadde ndi Lady Maria, your voice, maestro. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, bye.